Ebonies present Desempeno episode 3. Hello, how are you doing? This is Fauzia Nachiwanika, aka Sarah Gava, aka Fuzi of the Ebonies. I hope you're having a good weekend. Well, having a good weekend is not enough. You need to have a great weekend. And we are here to make your weekend great. Tell you what, to come here this Sunday in Ngamukaga, to do our online show, Desempeno episode 3. So, all you have to do is tune in kusawa 11 mpaka saa 12. Oberengo laba Ebonies ngatukwa our live online show, the 3rd episode. And kansina kukena maso, I would like to thank abawagizi bafe ababadde naffe right from the beginning, and those who have been watching with us the first episode, Desempeno 1 and 2. Tubebazanyo, thank you for your support. Thank you for always supporting the Ebonies. And for those who have not yet watched the first and second episode, you can always catch up. Just go to Facebook, official Facebook page of the Ebonies, or following a link, or Zirabe, then you can catch up. Or to kweno episode jetuliko. But for emphasis, please tune in tomorrow, Sunday, saa 12 mpaka saa 12. Olabe Desempeno episode 3. Tubaletedde ekyakabi. We have comedy, we have drama, we have music, we have the youngster. You know, Ebonies is for all generations. Abakulu n'abato n'abawere. So mugenda kuba mwenna mulina ekyokulaba mu show eno. Tewali agenda kwekwasa, they didn't cater for me, they didn't buli kimu tukirina. Oli mukulukulu, oli mukulu nnyo, oli mutototo. Everything is there in one package. So just load your data. Oh, for the Slay Queens, load your data, charge your phones, stand by, and watch Desempeno episode 3 this Sunday. Ngamukaga. Tomorrow, actually. Ngamukaga. East African time, saa 11 mpaka saa 12. We love you so much. Banyabale basebo ba Ebonies babebaza nnyo. Mwebale kutuwagira, mwebale kutulaga mukwano muyitirivu nnyo bwe gutyo. Naddala mu kiseera kino ekizibu ennyo kituyitamu ekya COVID nga tugezaako kubasanyusa. Ne tubaterako our live online shows ze twatuuma Ebonies Desempeno. Twabalaga Desempeno episode 1 ne mutuwagira nnyo ne mutulaga omukwano. Ne tubalaga episode 2 ne mutuwagira tera ne mutuwa omukwano muyitirivu nnyo. Naye kakati ate tubaleetera episode 3. Tutaddemu ebinonnogo, tutaddemu ebirungo, ebyenjawulo okuva ku biri bye mwalaba. Byonna biyitirivu, ebisanyusa, ebiyigiriza, because it's a family show. Kati right now ndi mukeetereekerero, kwetegeka, tuli mu rehearsals twetegeka. Olunaku lwa Sunday tujja kubanga tuli live online nga tubalaga Desempeno episode 3 sawa 10 temukyusa temudda ku bintu birala nnyo ku saawa ezo olutuuka kyolina okukola kugula buguzi data. Kakati nga gwe alina family eyo genda beeyo nnene, kakati kyoba olina okukola buli muntu yenna alina mugulira data ku simu ye ku saawa 10 nyoke mugambe nti ba Ebonies baluwa nga naffe tusumulula bana abana kiwako abana kibagenda ekyo nakyo nga nakiteekamu nkubuulire kigenda kubeera kika. N'olwekyo bannange mutulinde ba Ebonies olunaku lw'enkya mu Desempeno episode 3 sawa 10 kijja kuba kika. Basebo ne banyabo ababuuzako yenze Mariam Bukenya yoga Ketram OMG banange muli mutya banange COVID akyabatwala kyafe mune batugala naye twagamba nedda wadde batugadde tujja kufenga gye tukola kije tubasanyusaamu. Abalabye episode zaffe episode 1 ya Desempeno, episode 2 ya Desempeno, ate nkya tubagenda kulaga episode 3 eya Desempeno egenda kubeera live on Facebook ko Ebo channel. Ate zigenda kubeera sawa 10 exactly nga tutandika. Banange twetegese. Fe twasalawo badde stress ya COVID, twasalawo basanyusa mu buli kimu ate nga tubasomesa. Banange temwerabira enkya sawa 10 Desempeno 3 egenda kubeera etandika ffenna mwetuli. Abanyambadde ki?
kubanga nga bw'omanya enkya kanaiti anyway ekyo kyona mukifaako naye nga enkya bannange nga bwe mutuwagira ne musupportinga n'enkya tubeere ffenna. I love you all. Bannange omuwagizi w'Ebonies wenna ng'osubiddwa Desempeno wasubwa esooka wasubwa eyokubiri bana eno tuli ku yakusatu kati eyokusatu togisubwa n'eyalaba ate tosubwa yakusatu kubanga enkya ku ssaawa 10 tugenda kubeera ku online show. Twagamba tetujja kulekerera abantu baffe kubanga tumanya abantu baffe mutumiisinga tetugamba bannange tukikoze tutya kati abaana bawala n'abaana balenzi bali backstage bali mu kwetereza bali mu kwetegeka enkya mulyoke mulabe nga tubakuba omuzike ku muzike tetwagala mubeere na stress twagala tubajjeko stress yonna era nga mbategeeza nti enkya ssaawa 10 tosubwa gula buguzi data ogenda ku Ebony page onoonye ebyana biwala ojja kutulabako nga kwetuli ssaawa 10 beerako fe weetuli okusanyusa oba tutya enkya ssaawa 10 tosubwa Ebonies ne episode eyokusatu. Yo, ladies and gentlemen, my name is Subi Jonathan Ibrats, also known as Dr. Gordon Semagonja, Pandi Ebonies. Banani tuwategeza nti tomorrow online show episode 3 Desempeno episode 3 mulabe online show ya Ebonies mulimu music mulimu dance mulimu drama mulimu buli kimu bona all your superstars all your actors and actresses the dancers everyone mwali musheyo ogenda kuba yakabi mulimu wows mulimu ebyewunyisa mulimu enyimbe ennungi buli kimu ky'amaanyi drama musufu. Ladies and gentlemen, do not miss genda ku page yafe ya Ebonies official page ku Facebook the Ebonies ogende ku www.ebo.com our official website olabe show yo kusaa 10 kigenda kubeera kisufu nnyo, so do not miss Desempeno episode 3. Bannange essaawa ya rehearsal etuuse, final rehearsal egenda ku stage enkya tulyoke tuba ku best show ku ssaawa 10 kangende mu rehearsal esembayo. Get ready for fire! Yo, what's up people? This is the girl Princess Kyeki all the way from the Ebonies. Bannange muli mutya? I hope you guys are good. COVID yabatwala atya? Stay safe, put on a mask, whatever, follow the SOPs. To get a muscle. But basically, Mbaden Zeba invited people to show your online show. It is tomorrow, 6th December, Desempeno episode 3. You guys don't want to miss this. It's going to be a blast. Talk about Desempeno episode 1, talk about Desempeno 2, now 3 again a Beyucha. Again a bit all your stars. Dr. Bossa, Sarah Gava, Sophie Kachapizo, Scorpion, Semagonja, Brita, Nemechi Menyechi. You guys don't have to miss this. All you have to do, buy your data, watch all this time by them supporting. This time around, tuchipalite demonjuyo. Sawa kumi net tundu. 4:30. Just sit home, relax, watch, enjoy. Remember, it's going to be an online show. Watch, enjoy, share, comment, like. Thank you so much. Secretary Princess Kyeki. Bye. Here's for rehearsals. Hi everyone, hope you're doing fine. Mwebale nyo mwebale dala otuwagira episode ya fe ya Desempeno ya soka eyokubiri kati enkya ku saa 10 tulina Desempeno eyokusatu. Banne mugende ku Facebook page ya fe mutulabe tubeere fenna ebintu n'emadde musubwa ngenda kuyimba ngenda kuzina ngenda kuzanya ikimanyi museka naye byonna ngenda bikola and fenna je tuli we are just in rehearsals preparing for you tomorrow. Thank you so much. Check out our ebo.com site and you will watch everything that you've missed in the other Desempeno. But tomorrow kusaa 10 bambi tubere fena just gulabuzi data wo ngo tweyungako ku Facebook page yafe. Thank you so much. He'll do the diva for you. Thank you. Bye bye. Desempeno mpeno nenkona abakugoba go abaleka mu kona anya takulaba wano ng'otandika okulukuta benyupusupu wambona cho Desempeno wine up your body move your body paka chini zinamune zadde fe twabalumye ku mitimbagana bebule nebo ya mutule mu kalide mu chakale linda kigwaja fumita mukira Ebonies mukana kazanyo tera gikira funa data fune simo yo kwata lukomo kuba kino kye tuliko kika yaman this your boy Speedometer representing to the full Espanya TV station nenga nze wano okubategeeza nti olunako olwencha olwe Sunday sa's gonna better come in kitundu on all our social media platforms Facebook, YouTube ne website ya fenyuvu enyo okamala ebo.com mutule mulabe new experience ya Ebonies ku online show yayo eyokusatu
mwebale nnyo okutuwagira ku vira ddala ku online show yaffe yasooka Desempeno episode 1 ne mutwongera ku episode 2 right now ku episode 3 mutwegatteko nate tuberenga ekintu kibeera taratibu nga luwombo lw'amagye speedometer say so yaman mikwano gyamwefiira bulago ba Ebonies babeebaza nnyo nnyini omukwano gwe mubalaze nga babalaga live online show zaabwe Desempeno episode eyasooka n'eyokubiri kati ate babaleetedde Desempeno episode ey'okusatu yakabye nnyo Ebonies Desempeno 3 bamulaga ku Sunday nga 6 December ku ssaawa 10:30 ez'olweggulo paka ssaawa 12 ez'akawungezi ku mikutu gyabwe gya internet nga Facebook ne YouTube Desempeno tosuubwa abazannyi bo bonna aba OMG